Mukunganya right amanyanga buli jonze yenze yekolera baganda bange ne bannyinaze akalagane tekagwa bulika nabasuubiza olunaku olwaliro okujja tuberenga tuwayamu sharing a video buli omu akungane akimanye nti yekolera atuuse sharingira munno video eno naye asobola okuba ekitundu kubyengenda okwogera kubanga bijune eggwanga Uganda sharinga gwasoseeko muganda wange nabagamba ntandika n'abantu 50 namatovu Jolina w'engabi ogamba otya mwannyinaze nagenda nensamwasamwawo nembagamba ti basi duniya eyo noonese n'abagikolamu nemba bagamba bwe batali mu buntu bulamu lulaivo lwakitegeera bwe mbaloopye nakwata ettaffaali eritasituka n'aliwummuzaako ekisireeta sipiidi nesinga kweri we yali eno tekyali basi nga bwe mbagambye teriko weegamba nti nno walamu ondakitayi ekyawa bwe nabaloopa n'ataama akulu n'alinga mulalu ati ye abatuddemu n'otokisiima omuntu alabidde mu ttalo lino. Alright, sharing a video tuwera abantu 50 tutandika okukola baganda bange nabagamba nze sigenda kufuna mirembe nga Muhoozi project sinnagikuba Kigoma mama wange nakiwala omulungi ow'engonge sanso okulaba mukadde wange Muhoozi project sigenda kufuna mirembe nga sinnagikuba Kigo Williams da serekita yampita ku radio nentyayo Williams ngenda kujja ku radio muganda wange mu program kadongo kamu mu music naye akyatuli musayi ne katusoke tumala okununula eggwanga music tugenda kudda tongere nayo mwanalizinga tuweza abantu 50 ndowooza kantandikire wano Muhoozi project ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa November omwaka 2022 oluvannyuma lwa pulezidenti w'eggwanga His Excellency Bobi Wine okukwatibwa mu bitundu by'eruwuka alaikum salam afi naggalirwa ng'ali mu campaign obutabanguko bwagenda mu maaso mu Uganda era bannankyukakyuka bangi battibwa ku lunaku olwo okuva nga 17 paka nga 2 naye teweerabira nti bano abasajja baali basinga kutya ekintu kimu nti Uganda kasitena afuna omukulembeze omuvubuka ebya Muhoozi project bigenda kuba bikomyawo ogwo baagutwalanga omukisa okutigumbula bannankyukakyuka abangi ennyo ddala waddenga omuwendo gwe bagamba guli mu bantu simanya 1,200 naye batta abantu mu kavuvu nganaako abakunukkiriza n'olukumi balina enkola bwe banaaba nakola mission ng'ezo ez'obwakanywa musaayi tebakozesa ba UPDF bakozesa ba SFC ejje erikuuma president nga mu bano bongeramu obubinjabinja bwe bayita obubawagira so nga bwabakanywa musaayi bapangisa bupangise ng'akamu ku bubinja ke bapangisa bakayita Iraq veterans abo abakwatanga emmundu mu Iraq oba mujjukira ebiseera by'e Iraq abaana be bagenderanga okukolangayo bamukwata mmundu kakati abaana abo bakomawo n'obukugu obutagambika era okulonda kuno kwagenza okutuuka Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba bagattako General Salim Saleh kyava ayita akabinjaako n'ayongera okukatendeka ekapeeka ewa Salim Saleh baakatendekanga buli kiro ne katandika okutigumbula bannankyukakyuka akabinjaako baakakwasa omusajja songera ye pilot wa mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Major General Ali Kiiza Major General Ali Kiiza abatamumanyi ye musajja avuze ba president ba Uganda mukaaga mulamba buli president avaako mulanadda yasigala ye pilot we
Major General Ali Chiza yatandika okuvuga omukulembeze w'eggwanga ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada bwe yavaako n'atandika okuvuga Yusuf Lule Professor. Yusuf Lule bwe yavaako n'atandika okuvuga Godfrey Lukongwa Binaayisa. Binaayisa bwe yavaako n'avuga Paulo Muwanga mu gy'ekinaana. Paulo Muwanga bwe yavaako n'avuga Obote 2. Obote 2 bwe yavaako n'avuga Tito Lutwa paka lwatandise okuvuga Yoweri Kaguta Museveni mu 86 n'olunaku olwaleero yakyavuga. Kaakati gwe bakwasa akabinja ako asobola okukalabiriranga era ssente ezigagendamu ziyita mu ye. Abamanyi obulungi Enansana Kabulengwa ku Kasozi. Enansana Kabulengwa ku Kasozi waliyo ekiyumba ekikadde. Kansokemba we story ku Enansana Kabulengwa. Enansana Kabulengwa waliwo ettaka eryali erya Ministry ya Defense oba giyite y'ebyokwerinda. Ettaka eryo ekiseera kyatuuka Major General Jim Muhwezi n'aligula. Major General Jim Muhwezi bw'agula ettaka eryo, time netuuka n'alya ssente za Global Fund ezaali ez'abalwadde ba sirimu n'akafuba. Yatandika ottunda ebintu bye mpola mpola ng'atidde nti gavumenti eyinza okubibowa. Mu bye yatunda mwalimu ettaka eryo n'aliguza babbulooka ab'enjawulo ne balitematemamu. Naye ku ttaka eryo mwalingamu ekiyumba oba kiyite kisafe house kikalina kikadde. Mwe bakoleranga okutulugunya bannayuganda naddala bannankyukakyuka. Era abantu abaliraanye ettaka eryo, nange nkutumiddeko bro Livingstone, abaliraanye ettaka eryo balowoozanga nti mu kiyumba ekyo mulimu emizimu olw'emiranga egyafubutukangayo buli kiro. Baatulugunyizanga abantu mu kiyumba ekyo okumala akabanga. Wabulanga abantu balowooza nti kirimu mizimu era bakituuma kiyumba kya mizimu. Kakati n'akabinja kano akayirwa ka veteran bwe kakwatanga bannankyukakyuka naddala mu nnaku ezo abaali batannattibwa abataakuwa masasi awo mbagirawo, kaabakwatanga bukolokolo ne kabatwala mu kiyumba ekyo ne batulugunyizibwa. Abasinga baakomawo balema, abalala tebaakomerawo ddala. Nakyemalira ne mutabani we Muhoozi basajja bakugu nnyo ekitenkanika. Balinganga abatesitesi b'omupiira nti omupiira kasita gubeera mu kisaawe abasambi ba ttiimu emu ne batandika okukuba aba ttiimu endala, ogwo omupiira gusazibwamu era ttiimu gye bakubye obubi banabawagizi abakubye obuwanguzi babo bajjako ne buddira ttiimu eri endala ekubiddwa empi. Naye ate omupiira kasita okulwana kubeera wakati w'abawagizi bombiriri, omupiira ogwo automatically gubeera gulina okuddirwamu. Kakati nakyemalira ensonga lwaki yafuna akabinja kano k'abantu abeeberanga muleeya. Kakati buli we bajjanga ne bakuba abaana ba Nuupu okubula okubatta weewaawo bo baayinanga n'emmundu nga n'abalala baabatta, nga gw'okiteeka nti abawagizi ba NRM balwanye n'aba Nuupu. Kyokka ng'ekyamazima kiri nti bano basirikale abatendeke be bali ku bantu ba bulijjo bali mu kutigumbula. Ake kabinja General Muhoozi Kainerugaba ke yateekawo okumulwaniranga entalo zoba ke kamu ku bubinja obungi bwe baalina, kubanga teweeralira naggaye baalina babokisa, baalina wubba, nga baalina akabinja kala bakayita ttiimu thala, akabinja akalala nga bakayita ka veterans kenziza okwogerako olwaleero, ng'era omuyima waako gwe baali bakakwasa okukalabirira ye Major General Ali Muhammad Chiza, era nga ye piloti wa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okumalira ddala emyaka gy'amaze mu buyinza, nga ne offices ze zituulaawo ku State House Nakasero, era abaana abo we baalipootinganga mbakakasa ebigambo bino nga ne recordings nzirina. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yakubiranga abaana abo direct ne offices zaabwe ziryawo Kalwerwe opposite Toto, yabakubiranga direct essimu n'abagamba nti ngenze wano
naye olunaku lwendidda ngenda bawa akasente ninawo akawumbi kammwe mweyongera okukolanga emirimu gy'eggwanga ye NRM agiyita ggwanga yagamba mweyongera okukola emirimu gy'eggwanga mu kifo ky'okugamba nti mweyongera okukola emirimu gya NRM ne Muhoozi nange ne Salimu Sale egitukuumira mu buyinza keka akabinja akatigumbula bannayuganda abangi ng'ennaku z'omwezi 17 n'ennaku paka ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba omwaka oguwedde era ne mu campaign zonna kawamba nnyo abantu beekayunga kabatigomya nnyo katigomya nnyo abantu b'ennansana n'akulabye gayaza n'ebitundu ebirala naddala wano mu Buganda we kaasinganga okujojjobya abawagizi ba Nuupu abawagizi b'enkyukakyuka naye nga kaali kaduumirwa omukulu gwe bayita Muhoozi Kaine Rugaba baby wa daddy is boy atalina kyasobola kwekolera naye ng'akulaga ayagala naye mbukufuga ku Uganda nolaba akakolwa nga kazannyira mu musiri kw'eggamba atamira jjo naye ng'ayagala kufuga ku ggwanga kakadde olw'omusaayi omungi ogwayiika ogw'Abaganda baffe ogw'abannyinaze sigenda kukkiriza kuteeka wansi mukono ng'eyo projekiti tennatuula wansi nina okugikubiramu ttooki bannayuganda nina okufuuka ettabaaza ebamulisa balabe ebikyamu Muhoozi projekiti byekoze bannayuganda n'abajenero nasooka kubalaga abajenero ab'amaanyi Muhoozi projekiti beetigumbudde kakati njagala kubalaga bannansi beetigumbudde ze nabagambye ndiddagala ligema bali twabafiirwa naye katugemeko bano abatannalwala ate baleme kukwatibwa kirwadde oba baleme kuttibwa kirwadde kye bayita Muhoozi projekiti ne bwe munanzita kinanjo kyankimize bampita mu miransa nafu ensanafu temirika naye nze mbakakasa nja kujimira omanyi mwagamba nti muli mwera mannyo temuwalampika nja kubawalampa paka mu masanso ate nga wawaagule gonna nga ssuule Muhoozi projekiti tegenda kukwatamu mwe bannayuganda mumanyi nti ono omwana bwe tumuwa ekyanya n'ajja n'akwata akyali myaka aga naye bw'ajja n'afuga kitaawe gy'afuza olwaba akatufugira emyaka si 7 mu emeka n'omulala n'ajja ko kabaka fuuse kagenderere nti Uganda yafuuka bwakabaka kyova olaba bw'osoma ennyo ebyafaayo by'abakabaka ab'edda yalagiranga bulagizi nti njagala mukazi wo n'atwala yalagiranga bulagizi leero njagala kuyiwa mu musaayi n'ayiwa yalagiranga bulagizi buli kyayagala kyonna ne kikolebwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni olwaleero kyayagala okuzza mu Uganda eno Uganda eyakula edda alagira bulagizi nti oyo afe nattibwa alagira bulagizi banne ndudde okuwunyirwa ku musaayi ne gumuwunyira alagira bulagizi nti njagala kino ne kikolebwa naye mbakakasa eno Uganda yaffe tetugenda kuddamu kukkiriza kintu kye bayita jjogo mu nsi yaffe ate mbagamba buli kabinja ke mwakozesa okutigumbula bannayuganda ngenda kukajjayo nga bwe najjeeyo Uba nga bwe najjeeyo Timu Thala nga bwe nzijjeeyo kana akabinja kano kendi mu kwogerako olwaleero akayiro aka veterans nga bwe najjeeyo babokisa nga bwe najjeeyo nti mmwe mwatta ne Mando ate mugenda kunkola ki era mujja kuntunuulira butunuulizi because we need you with your info blood Loswata Nowerin inbox me inboxinga ke namba yange kweri okwo ku Facebook page inbox me twogeremu nga nvudde ku live inbox me teweerabira kakati baganda bange ne bannyinaze oba bananzita oba banankolati naye mbakakasa ekintu kimu nti nze paati yange ngenda kuba ngizannyeeko akakabinja
kabatendeke abasajja bamanye mundu kuba baji kubeiraka ne bajja ate ne muhozi ne Nakyemalira ne Salimu Sale ne babongeramu obukugwe kapeeka beba abantu beba plantinga mu bantu ba bulijjo abantu abatakwatangana ku mundu beba abantu beba plantinga mu bantu ba bulijjo mbo balwane nabo eye Uganda mwe tuwangalira olw'omwana omu ayagala okusikira kitaawe atufuukidde ekizibu omwana ataaliyo nga bakitaffe ne bajjajjaffe balwanirira Uganda eno ye gy'ayagala okunyumirwa yekka teweerabira nti wakati mu lutalo olw'amaanyi okuva mu Desemba 1980 paka 86 Yoweri Kaguta Museveni yakwata famire n'agiddusiza Nairobi n'oluvannyuma n'agitwala Sweden nga mu famire eyo mwe mwali ne Muhoozi Kainerugaba bajjajjaffe ne balwana bakitaffe ne bafa ffe twakweka Museveni naye olwaleero akulaga baagala okunyumirwa Uganda bajjajjaffe ne bakitaffe gye baalwanirira akamanyiiro era baagala okututegeerera mu ggwanga litwalwanirira kaaba oyo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni teyalwanako yarambulanga bulambuzi baana ebiseera ebisinga nga ye abeera Bulaaya agenda sakira bano abalwanyi ekyokulyanga n'olusi kimubula najja nabba emmere yaffe bwayanga lumonde waffe babbanga ente zaffe naye olwaleero bakulaga Uganda tetugiinaamu sheya Muhoozi Kainerugaba General Sale Museveni Janati Kataha Balwaboogo n'abalala ab'olubatu be balina sheya ku Uganda be balina okunuuna omubisi bokka ogw'ensi yaffe fere tukkirizibwa yadde okuteekayo akagalo ka Nasswi kati mu kituli ky'Akadoma tunuuneko Uganda mwe tulivingira oh these things webale nnyo muganda wange Shine Williams ekyo kituufu tambuza video eno information is power bwe baba wakanamu nti akabinja kano akayira aka veterans tekaliyo mugende Kaleerwe waliwo ekizimbe opposite Toto mujja kulaba mutemwalabako ku bipande awo kukyambuka ekkololo waggulu awo nga ku Sentinel Park nga waliwo ekipande nti muzeeyi tuli naawe temumanyiiwo temwalaba ku bipande ebyo ebya Iraq veterans wakati awo mu kulonda muleke ng'otusiriwalirako eno Uganda nsi yaffe yennyaffe temuyinza tugoba mu nsi yaffe akakabinja kammwe kakulemberwa bagayi bamuyita Kigongo gwakulembera akabinja kano nkumanyi bulungi nnyo era nga olipootinga wa Major General Ali Muhammad Kiiza awe Nakasero ku State House waina office era nga wali ku orders eza Muhoozi Kainerugaba ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni njagala mbandika ensi bamanye ate kisinga okunnuma nti obubinja nga buno bukulemberwa Baganda be batigumbula bannaabwe baana ba kintu mugenda mutugezaako bubi nti Abaganda bali bankwe Abaganda tebayagala Abaganda tebayagaliza ebintu ng'ebyo kirabika byava ku mmwe bajjajja bammwe oba be mwayonka engero ezo zaasibuka ku bajjajja bammwe kubanga ekiteezaala tekyala kakati mmwe mubbulukukidde mu bajjajja mmwe mmwe mutwogezaako ebyeya n'ebyeya twahabwanika nsanyisa okukulaba sharinga video mu sharinga video information is power Muhoozi Kainerugaba ndowooza kamuddeko enkya oyo ye mumaze kamuddeko enkya naye nga kakabinja ako ke bayita Iraq veterans
Museveni yakafacilitatinganga era ebikolwa byonna bye mwalaba wakati awo nga bakutte His Excellency Bobi Wine nga 17 November byatandikira ku bantu abo be basinga okutigumbula n'okutulugunya bannankyukakyuka. Era mbasaba mwabali ku Twitter n'abalala abasobola okusayininga petition mujjukize ICC koti y'abakalintalo mujjukize nti Nakyembalira Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Peter Lwelu Genosale be bantu abasinze okutigumbula banna Uganda ate nga be bali badde babakuuma. Mugende mutweetinge ene ensonga mugifuule serious nga bwe twatweetinga ku Yalumbuye bwe bali baagala okusena bamuzze Uganda. Naye ne mukola omulimu gw'amaanyi. Kakati mbalekedde obuvunaanyizibwa bwano mugende ku Twitter mutagingemu ICC n'amannya g'abantu be mwagala ekwate era mufuneeyo ebifaananyi ebikambwe ennyo naddala ku byaliwo nga 17 November paka nga 2 November omwaka oguwedde mubiteekeyo bitambule. Nabo bakimanya abazungu abo nti tutudde ku ccupa ntemeko batugamba nti ICC ekola era ekwata bakalintalo. Naye muwoozi ng'akyasobola okutambula n'agenda mu America n'agenda Netherlands n'agenda wanga temunnamukwata. Oba nammwe tubajjemu essuubi, tubajjemu essuubi nammwe. Tubajjemu essuubi tumanye nti nammwe mwatuvaako kooti zammwe za kiguumaza. Bwe mubanga ddala mukyagala tubafunemu obwesimbu, njagala kano buno bigambo biteekeko ne subtitles mu abasoma bibatuukeko. Bwe babanga aba ICC bakyagala tubateekemu essuubi batukwatire nga jaba zino ezitukinyeeko mu nsi yaffe. Sharinga video eyo nvuddeyo. Kakati kangende ku Mwami Enanga. Mwami Enanga yavuddeyo n'akola statement nti tetuddamu kwogera ku nfa ya Lokech, mutetuddamu kukisiinyaako, mutujja funa obuzibu ffe abakyogerako. Gwe Enanga nkimanyi nze gwe wabadde ofudde target kuba nze nzekka kati ayogera ku Lokech n'okubuusa abantu enfa ya Lokech entuufu. Gwe Enanga oli mulambo ogutambula. Bwe tukeera ku makya ne twogera ku nfa ya Muganda bwe muva mu Northern Uganda ne tubuusa naawe abadde tannakwatibwa kawuukuumi ono kukutigumbula, n'ovaayo ate n'okola statement nti twesonyiwa ensonga ezo. Weesimira entaana wekka na wekka. Enanga weesimira entaana wekka na wekka. Kino kyenkola kiyamba ggwe. Kino kyenkola kiyamba ggwe atali wa mubbo gwe balimbisanga entakera. Enanga kyogamba ggwe muli munda mu ggwe tokimanyi nti Lokech yattibwa buttibwa. Kyogamba kikyali kyakwogerera nti Lokech yattibwa buttibwa. Kyogamba naye waggula ekiboozi ekyo nti simanya blood clot bombo kirati, simanya kasitulu. Fred Enanga fwane waffe mu Buganda simanya oba olumanyi tulina enjogera egamba nti okulya n'abalangira tekikufuula mulangira. Weewaawo olya n'abalangira naye ate ggwe toliba mulangira. Tambuza video gwe munna Uganda. Teri kintu kibi nga kwagala muntu ateerumirirwa. Omanyi ebyafaayo biraga nti Nuuwa Mukama yamulaga nti amataba gajja agenda aliisa enjiri abantu beetegeke. Era n'amulagira okubajja eryato omunaatuula abo abakkiriza nti ddala kituufu Nuuwa byayogera bituufu.
abaali abangu b'okukkiriza ababalina katonda munda mu bo n'abakkiriza nti Nuuwa mutume wa Mukama bayingira eryato era baawona. Abo abasigala nga n'amawaggali gaabwe nga bagaanye okukkiriza enjiri eyo, nga bagaanye okukkiriza obulaguzi bwa Nuuwa nti amataba gajja Gololakimu nkutumidde Bulaadi. Bonna amataba gaabatwala. Kaakati naawe ngezaako enanga okubabuusa ate olaga olwaleero nze mulabe wammwe. Naye ngezaako okukubuusa oyingire eryato. Enkuba namutikkwa tennakusanga kukutwala. Otherwise naawe ogenda kukomekkereza ng'abajeemu. Mu njiri yange gye mbuulira eno ey'okulokoka muve mu bintu by'ekisirusiru byammwe, otherwise mwenna mugenda kufa. N'abantu b'obadde olowooza nti misota baalinnyedde eryato. Kakati ate ggwe omuntu ategeera asaba n'emmere eyayonka n'ebbeere lya maama wo. Lwaki Fred Endongo tokkiriza n'olokoka? Lwaki okyakkirizibwa okulimbibwalimbibwa? Lwaki okyakkiriza okubeera mu basajja abazannyaani akalengedde? Lwaki okyakkiriza okubeera mu basajja bamuceere n'ennyama olyawo ki? Lwaki okyakkiriza okubeera wansi w'obukulembeze obufiidingibwa omusaayi? Lwaki okyakkirizibwa okubeera wansi w'abasajja abatemula abantu ate ne bakugamba genda ku media center yogera kino? Lwaki? Gwe weebuuze lwaki mmwe be bafuula aboogezi ba poliisi? Lwaki mmwe be bafuula aboogezi ba poliisi? Buli we bakola ebikolobero bo nga basirika nga gwe nange ojja oyogera. Abantu bakyawe mmwe. Olwaleero muganda wo Lokech yakola statement nti yenna omwetegefu okuwakanya binaava mu kulonda. Ojjanga ne kofiniyo era ojja olaami. Yatuuka okufa nga abantu bamukyaye, naawe oyagala otuuka okufa nga abantu bakukyaye. Fred Enanga bwe tukeera ne tugamba nti Lokech yattibwa buttibwa, manya ekyo naawe ky'oyagala okuwulira. Naye ate okyalimu kali nti eno nzija y'ettooke. Naye nga buli lunaku ntero kikoonako ne mbagamba bannange, obugagga bwa Sitaani mmwe bubawoomera butya? Olwota ssente ya Sitaani, olwota ssente ya Sitaani gwe ddala naawe osobola okukigula. Wakola video, tambuza video, naawe osobola okukigula nti the Lion of Mogadishu yattibwa Blood Clot Bombo Kirati. The Lion of Mogadishu bomusaayi gwetugga. Oba gwosa okukikkiriza nti Major General James Kazini yakuba Katayimbwa mukazi we Lydia Duralu, ekyo nakyo so okigula. Omanyi n'omulalu ku luguudo gwoyinza okugamba nti tategeera, asobola okwawula ekituufu ku kikyamu. Asobola okwawula nti emmotoka zijja nerizijja kanindeko okusala. Asobola okwawula n'agamba nti alumonde tawooma nnyo leero mumpe ettooke. Kakati gwe omuntu ategeera Mukama gwe yayamba n'oba nga bwongo bwe tebuliiko sooti yonna, ate okkiriza otya okubeera omusiru? Okkiriza otya okukozesebwa abasiru? Fred Endongo, njogera naawe. Nsuubira ova mu Northern Uganda nga Lokech bwe yali avaayo. Gwe weewunye lwaki nze ow'omu Central nwanirira ow'omu Northern Uganda? Nkukabiddeko ate gwe tokaaba. Nzize okukuziikirako nnyoko ndi mu kukaabirako ate gwe lwaki oba tokaaba? Muganda agamba nti bw'olaba akukaabirako naawe ebigere ng'osiita. Kakati ate nawe ngezaako bakaabirako ate mmwe muganya. Kuba nkimanyi nti omuliraano gwokya bbiri. Ennyumba yange Kasubi bwejja, naawe omuliro guba gugenda tutuuka ewuwo. Oba ennyumba yo Kasubi bwejja, automatically bw'ensirika ne sireeta amazzi kuzikiriza, omuliro oluveewo gugenda kulanda gudda wanyi. Kakati ekigudde ewammwe kinkwatako nnyo kyogerako nga tekinnatuuka waffe. Oba ekigudde ewaffe naawe kikwatako nnyo okukyogerako nga tekinnatuuka wammwe. Nzijukira wano mu 1966 ng'Obote alumba olubiri lw'Emmengo. Obwakabaka obulala bwasigala buzinze emikono buti bakuba Mmengo. Naye olwamala okukuba Mmengo, obwakabaka waabwe Obote yaweerezayo mabaluwa nti nammwe sibasangayo. Bonna badduka misinde nti olaba bakubye Mmengo. Ate ffe baani?
kakati sagala kufuuka ntyo kutunulya neighbor wange nga akaaba nze nsirike ngambe nti ene wange terunnatuuka kanindeko lutuuke kubamba nkimanyi nti mission eri bweggwa badde eno oba eno bweggwa badde eyo kakati buli ekituuse wammwe kinkwatako ate naawe njagala ekituuse waffe kikukwatengako kakati bwompulira nganga nkola statement neŋŋaloka ekibattamutte gwe mu kifo ky'okujja oyimirire nange ove mu gasajja ago gakanywa musaayi galeme kulimbisanga ate era still okyayimiridde ogalimbisa nkimanyi nti era be bakutumye okukola statement ng'eyo twesonyiwe ebyenfa ya Lokech naye weerabidde abantu bewammwayo ab'engulu ate bakambwe bajja kwesabulira bajja kwesabulira endongo bajja kusabulira eyewammwe engulu kuba bonna bakimanyi nti omwana waabwe battamutte bamala omuzanyisa ddate geemu zizaabwe ne balabanga essaawa eno naye balina omumukolako ddate geemu kakani naawe bali mu kuzanyisa ddate geemu but any time from now ate naye bakyayinza okukolako ddate geemu okitegeera okitegeera muganda wange naye bajja kukolako ddate geemu bano abantu tebakolagana nabo bano abantu nabagenda bayita bakalya kokka bano abantu simanyi mirundi gye ngenda kubajjukiza nti tebatwagala bano abantu ekyamazima kiri nti batukozesa bukozesa batufuula kondom batufuula chewing gum bwaggwamu akawoma nga basuula batufuula kondom bwe bamala ogikozesa emirimu gyayo tamanya na gyagisudde tayagala nakumanya kakati endongo saagala obeere kondomu saagala obeere kondomu endongo oveeyo mu Northern Uganda omanyi butya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwe yatigumbula abantu baayo ng'abalimbye nti simanya koni bula omanyi butya baganda bamwe be basalwako emimwa bati nga gavumenti ya nakyemalira ye basalako emimwa era kyovula bambalaganira mugitwale mu ICC mugikubeyo okitegeera yensonga lwaki mbakubiriza mugitwale mu ICC mugiropeyo kubanga gwe ndongo abantu bewammwe engulu mu Northern Uganda naddala ab'eggulu baabonaabona nnyo lwa gavumenti eno nga bataddemu akatengo nti Joseph Kony yabasala emimwa yewe yafunamu ekirowoozo nti Joseph Kony oba ajali n'agenda n'abasigamu fiya omanyi nakyemalira Museveni atya nnyo abantu b'engulu kuba bo bamalirivu kakati yagenda n'abasalako emimwa n'abakola buli kimu n'abatigumbula n'abakola buli kimu abateekemu fiya nti mmwe abapulaninga ekintu kyonna ekyokunkolako olutalo lubeera luti era yagamba nga Joseph Kony yali w'amaanyi yalina zibbomu yalina emmundu yalina biki olwagira n'agamba namulwanyisa ne muwangula omanyi omuntu bw'oba okola obulimba bwo olekangawo ku mazima amatonotono kati ye Yoweri Kaguta Museveni yamanstalinga kukola bya bulimba amazima ne gajja geeyoleka ku kitta abantu ekigenda mu maaso mu Masaka sub-region ng'alemeddwa okukwata bakijambiya abatuufu naguno gujjwa naye ng'ataakulaga yasobola okulwanyisa Kony ow'emmundu owazibbomu automatically ye yali Kony ate era ye kijambiya ye bw'atyo bw'azannya ebyobufuzi bye ye bw'atyo nakyemalira bw'azannya ebyobufuzi bye naye baganda bange ne bannyinaze buvunaanyizibwa bwammwe okwebuusa ate n'okutandika okwerwanirira kakati oyo enanga alinga ye omuzibe alina amaaso naye nga tegasobola kulaba alinga ye omuzibe atasobola kukimanya ti abantu b'omu Northern Uganda abantu b'eggulu nakyemalira ye yabatta n'ekigendera ky'okubateeka mu fiya nti bw'oba ogezaako okuntambala kimanye olutalo lubeera luti
bwoba ogezaako kwagala okuwamba gavumenti yange kimanyi olutalo lubeera luti oyina kyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwatyo bwatufugidde obumbula bwatyo bwatufugisizza omukono ogw'ekyuma kyokka ekisinga okubeera ekyennaku nti n'abantu ng'enanga bendowooza nti baali badde ku mwanja mu nsi y'abategeera baali badde ku mutto ogusooka mu bategeera ate ali mu mutto gw'emabega mu basiru n'akeera ku makya n'ayogera ekigambo ekyo ekijjegga toddamu kwogera ku byanfa ya Lokech okosa famire ye akosa golooza fere tufiirwangako bazadde baffe olyoka okola statement mbu okosa abaana be okosa bakadde be ffe twefiirwafiirwa dda kyogaffe bw'oyogera ku baffe tufa golowooza famire ye ekosebwa nga twogedde kuyatta tata waabwe oba bbaawe olowooza bwesinga okukosebwa okusinga ennaku gyeyitamu ng'omukulu oyo taliiwo okusinga ennaku gyeyitamu ng'enfa ya bbaawe eri mu kufeekingibwa okusinga famire eyo kyeyitamu nga taata waabwe oba omwami we tegeeza mukyala we tegeeza mukyala wa Lokech olowooza kyayitamu olwaleero nga bbaawe bagamba yafa kirala ate nga yafa kirala kinene okusinga bino bye twogera gw'olowooza ye tayagala kufuna bwenkanya bwa nfa ya bbaawe y'abaffe gwe mwogezi wa famire eyo yagala otumanyira gwe mwogezi wa famire eyo gwenanga gwayagala otumanyira nti tetuddamu kwogera ku bya Lokech mu famire bigiyisa bubi bo bajje beeyogerere bakiŋŋambe gwe gwani aŋŋamba titoddamu kwogera ku byanfa ya Lokech gwani aŋŋamba oyagala kummanyira gwantegeerera oba gwe wampumba gwe wanteekamu obwongo bwenkozesa toddanga muze kundetako kajanja ate naawe ebyama byo nja kubyasa naawe ebyama byenanga nja kubyasa saa kummanyira toddamu tumanyira gwe ndongo nga tuli mu nsonga z'okulwanirira ensi yaffe ate naawe abaana bo gye balinyumirwa kati olwaleero Lokech abaddenga mu gavumenti ng'akolera gavumenti ng'era ye takirowooza nti abaana be basobola okubonaabona tayimu egenda tutuuka kaafudde nga nabo abaana be bwe bagenda ossaba emirimu bababuuza ani akusindise kakati naawe nga tonnakola bya kisiru by'okujja kummanyira oba kutumanyira ffe bannankyukakyuka sooka omanye ekintu kimu kino kyenkola kiyambiramu ggwe n'abaana bo kuba enkya bagenda kutta abo bennyini b'okolera tekulwa naawe abaana bo batuuke okunoonya emirimu nga bababuuza ani akusindise naawe abaana bo batuuke okunoonya obukunkumuka kubanga okimanyi bano bwe bakutta ate n'ebibyo babitwala so gwe nkuvuddeko tommalira na budde tommalira amabudde ama tugende ku Ssemujjuŋŋanda gwe Ssemujjuŋŋanda okusembyayo naye kabadde kakodyo wabadde ku pulogulaamu emu ku Radio Simba n'okola statement evvoola pulezidenti wange Bobi Wine naye nabagamba ekigambo kimu nze nagula ekiggo kinene netiwaka bagikwatamu tebansobola nagula ekiggo kinene ng'ekiggo ekyo bakiyita tokwata ku pulezidenti wange omuntu yenna omwetegefu okwoleka obwanga pulezidenti wange ekiggo ekyo kigenda kukuba oyagala toyagala omukulu Ssemujjuŋŋanda yakoze statement n'agamba nti Bobi Wine yatudde ku steering bo batudde eri mitto kyokka bamulinda asimbule tasimbula kyebava bavudde mu mmotoka bo ne batuula mu ndala esimbula Ssemujju mumaze ku steering emyaka 2 mumaze emyaka 2 nga mmwe muli ku steering sharinga video eno steering gye mukwatidde emyaka waganda babiri mwenga bulijjo temusimbula lwaki ffe abaakagituuliramu emyezi 5 gyokka kubanga ono Nakyemalira bukyalayira yalayira mu Gwakutaano lwaki ffe abaakatuulamu emyezi 5 ku steering mulabanga ffe ababakeereya nga mwe mutukeereesezza emyaka waganda babiri ye mubadde mwagala tusimbule tulage wammwe gye mutaatuteeka mwe abaadumanga okusimbula mulaba gye mwateeka eggwanga ne gye mwateeka bannayuganda era mulaba nti n'ekintu kyammwe tekirina gye kyatuuka
kakati olwaleero ffe mwagala tusimbule nga ne tumaze na soma map semujunganda nali sikwogerangako with all due respect era nga yemmwe basajja bempe ekitiibwa munnange naye nga bwe wajjeyo obulimaawa n'obwolekeza omuliro kaguwookye bannayuganda mubavugidde emyaka 20 wabula nga buli we mubavuga mubakyamya mu bisiko munzika mubasudde mazzi olwaleero ffe abatudde ku stage emyezi 5 mulaba nga tubakeereya tuluddewo okusimbula era tulwisizza bannayuganda ne tusinga mmwe Panaoviki good morning ne tusinga mmwe abakeresezza bannayuganda emyaka waganda babiri abazanyidde bannayuganda ku bwongo okumala emyaka 2 gwe semujunganda tolina kyotugamba nabagamba mwagala okusigala nga muli b'amaanyi mu mulembe ogutali gwammwe ono Bobi Wine ndwadde Dr. Besigye Nziku Bobi Wine mukenenya Nziku yali y'amaanyi nga mukenenya tannajja mukenenya bwe yajja tekyali n'ayogera ku Nziku kakati olwaleero toyinza kujjonyumya bya Nziku mu mulembe nga sirimu ate yasinga amaanyi mwaki mwagala okusigaza relevance mu mulembe guno ate lwaki obuvunaanyizibwa bwonna obwannakyemalira okuba nga akyatudde mu ntebe mu butikka ffe nti ffe bakyamu ng'ate olwedde tukyajjamu kawukumi gwe mwaleka ku opposition tukyatereeza oyo kawukumi gwe mwaleka ku opposition kubanga nammwe amazima mugamanyidde ddala bulungi mwe mwali ekizibu kya opposition mwe mwawuddisa bannayuganda emyaka emingi nga balowooza nti balina opposition era kano akabonero keeragira ddala lwatu ne bye mugenda mu maaso okukola olwaleero ti temwasanyukira kujja kwa Bobi Wine temwasanyukira kujja kwa His Excellency Bobi Wine kubanga mwe politics mwali mumukolamu bukozi ssente temwalina kigendererwa kirwanirira bannayuganda temwalina kigendererwa kiyamba bannayuganda kutuuka kwenunula mwazirongaze ensawo zammwe zeenunudde temwafangayo ku munnayuganda omulala mwefangako mwekka na mwekka bwe mukeera ne mukola statement titwaganya beegattako twalina ekisinde bakita people power oba weekirina kati tulina ekisinde kye bayita people power bwe twali tukifomingawo mu 2018 nga ne pulezidenti waffe ebiseera bye yakubwa n'amasasi olw'ekisinde ekyo ekyatiisa ennyo gavumenti lwaki temwajjira awo ne twegatta lwaki twegattira eno lwaki temwajja ne twegattira eri lwaki twegattira eno era lwaki mulowooza nti ekisinde kyammwe kyekituufu kwe tulina okwegatta ekyaffe kyali kikyamu wadde nga ate ekyaffe kyekiriko bannayuganda abangi lwaki tulina kwegatta ku kyammwe tambuza video sharinga baganda bange musharinga mu zonna gurupu z'olimu zino zikawukumi tuzisomere lwaki bwe twafumingawo people power mwe temwegattako lwaki mwe mufumingawo kana akabinja akatabi ka mu 7 ate mwagala tukegatteko nabagamba guno omulembe Omukama Katonda ye yagulonda n'aguwa zi kamera ezisobola okulaba ebintu nammwe bye mutasobola kulaba era Omukama Katonda guno omulembe yagulagira nti musana tegwegatta na kizikiza omwana wa Katonda talya na mwana wa sitaani nga tannalokoka kakati mmwe mwagala fa musana twegatte nammwe ekizikiza ate tuzikirire mu mmwe tetuli beetegefu era tetubangako ready kwegatta ku kintu kyammwe musimanyanga bana batudde ku steeringi naye baganye okusimbula steeringi mwagitulako myaka 2 abaye mbabuuza bannayuganda mwabatuusaawa era ffe abatuuliddeko emyezi 5 gyokka febe mulabanga abakyamu olwaleero omukulu Ssemujunganda kankujjukizeemu buli okulonda lwekwaggwanga mwakolanga obuvuyo mwe mwali mulowooza naffe tugenda kujja n'ebyo bintu bya kijega ffe tuyigira nnyo mu nsobi ezasooka okukolebwa
obuvuyo mmwe bwe mwakola bwabatuusaawa lwaki mwagala naffe tujjire mu kakodyo kabinankananka ebyo ebyobuvuyo simanya woko tuwaka woko tutoyi fere tukola woko tutoyi tetumukola mwakolanga woko tutoyi kyokka nga ate ekiro muvuga emmotoka nga mmwe munoonya parking ngalinga abavuma banna Uganda amagufa abatambuza ebigere muwoko tuwaka kyokka nga ate ekiro mmwe munoonya zi parking kakati fere tugenda kukola woko tutoyi tonnabeera leeti nnyo mamange nnabatyo fere tugenda kukola woko tutoyi fere tugenda kola shortcut mu ntwala ya buyinza era nabagamba fere tugenda kulayirira mu nsiko ffe ssemateeka tugamba tuyina kulayirira kololo kubanga ffe twawangula era ffe tumanyi pulaani zaffe na butya bwe tugenda okuggyako mu 7 ate tulayire nga ne kino ekisanja tekinnaggwako teekawo abiri naye mbasaba temusooka kunama nnyo olw'okuba mukyali mu gavumenti enkadde waliwo gavumenti empya egenda okujja simanyi kye munaatugamba simanyi kye munaagamba bannayuganda be muliddemu olukwe Bobi Wine ono gwe mulaba Mukama yamuyiwako amaanyi mangi Yesu Kristo yamuyiwako amaanyi mangi Yesu Kristo oyo bwe yali ali ku kijjuliro ekisembayo n'abayigirizwa be yabagamba nti mumwe waliwo agenda okunneegaana nga n'enkoko tennako okolima bonna ne bayogera nti Mukama waffe tuyinza tutya okukikola naye nga ye yali amulabye naye Peetero mu kiro eky'obuzibu ye yasooka okwegaana Yesu ate nga ye yamugamba eri ku kijjuliro ekyasembayo ti Mukama waffe kuffe tekuli asobola kukwegaana ye yali amulabye kakati muwadde Bobi Wine mubaddenga naye mumanye ekintu kimu nti abamanyi ne pulaani zizammwe azimanyi bwe kibanga okwegatta gemaani tetuyinza kwegatta ku matabi ga Museveni okwegatta si kibi singa tetwegatta ku matabi ga Museveni afugidde bannayuganda emyaka 36 egy'obumbula ani atakimanyi nti FDC tabiri alina kyemalira Yoweri Kaguta Museveni temulina kye mutugamba bwe kibanga ddala kituufu temuzze kulwanyisa Bobi Wine lwaki mumusimbyemu olunwe tagaanye twegattako mwenga mwagaana omwegattako gano maje nakyemalira bwe yali alwana twalina ebibinja nga 3 ebyabayeekera twalina ekyankwanga twalina ekyalutaakome Kayiira nga tulina n'ekya Museveni buli omu yalwanira gye yalwanira naye nga bonna mission erimu nti kusuula obote era Dr. Andrew Lutaakome Kayiira ye yawamba Kampala nakyemalira n'awamba ebitundu ebirala n'enkwanga n'abaako ebitundu byawamba bonna ne batuuka mu buyinza kubanga mission yaabwe musonyiweko yali yakujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni wabula kyannaku nti ye Museveni be yawamba nabo yawunzika abasi kakali nammwe bwe muba mukakasa nti muliko opposition muleke okulwanyisa Nuupu buli omu alwanire gyali bwe kibanga ddala mission yakutwala nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tambuza video bwe kibanga mission yakutwala nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mulwanire gye muli naye mmwe olw'okuba mission yammwe si yakutwala nakyemalira yakongera mumukuumira mu buyinza ate obwawe nga mubwolekeza Bobi Wine yensonga lwaki mwagala omusika mumuteeke mu nnyanja envundu naye avunde muli nnyanja nvundu temugenda kuvunza pate yaffe temugenda kuvunza ssuubi ly'abantu temugenda kuvunza presidenti waffe Kyagulanyi tagenda beegattako kino nnyongera okuba kibajjukiza Bobi Wine tagenda kubeegattako oyagala toyagala tatugenda beegattako ali mugenda kunkola ki tetugenda kubeegattako mulekeraawo tumaleko emirembe mulekeraawo notumalira obudde tuli ku nsonga za ggwanga muli ku nsonga za mbuto zammwe bwe muba mukakasa nti ddala kituufu muli mu kulwanirira nsi mulwanire gye muli Bobi Wine bwe yabaga nti United Force of the Change this is the only way for the national liberation nga temwajja kwegatta ku Nuupu oba kwegatta ku kisinde kye bayita people power lwaki ebibiina byammwe temwabiconnectinga ku people power lwaki mwagala people power oba Nuupu gye tuba tuconnectinga ku kyammwe muli basiru
fale tufukamirire mmwe fe tugende kulimba tufukamirire abafu timutuwe emikisa abafu mujje mweno Kasamba wa Bobi wa mmono nsonyo mwe mujjeno abawuliranga baagala enkyukakyuka mwe mujjeno otherwise oba musigaleyo gye muli naffe tusigaleyo ne giki naye kikafuuwe fe okuddira amagye gaffe tugagatte n'agammwe tulyegatta nga tutuuse mu buyinza kale lwakuba mmwe temujja tutuuka kubanga nakyemalira yabagulaagula dda muri projekiti ze tetuli beetegefu kubeegattako nabagamba obupate bwammwe NRM bwe basibye SFM 88 FDC 89 manduzo DP kolanga BBS Terefina nebirala mikutu gya Buganda gyonna naye nga byonna bisigala biripotinga wa mu Bwakabaka kakati ye FDC ye NRM ye DP ye Jema byonna muntu omu era nyongera okubajjukiza ffe tuli beetegefu yadde n'akatono okuddira ennyanya zaffe ennamu tujje tuzigatte mu nnyanya zammwe envundu oyagala tuyagala muli nnyanya nvundu buli ekivundu lw'okisembereza ekiramu kifa buli ekivundu lw'okisembereza ekiramu kitta ne kino ekiramu waliwo abuuza Panaviki nti oba ekibiina ky'amayinja kyaddawa gwe olabangako mwana muto wa myaka 3 nagamba asobola okwetikka enduli eyo wabaawo ekikyamu ku bwongo bwe aliye mayinja tabamalira budde otagenda tutumalira budde bamuyita twakutegedde banne bamukolera n'akayimba kubanga ye yawukanya ne Eagles Production atalowooza tetubimanyi nze mbyogera sharinga video kalali mukulu Ssemujjunganda munnange emmotoka gy'otunenya nti ffe tutudde ku steering ffe tubakeereya mmwe mulinze kye tuzzaako gyemitto mwe muli olwaleero oba mmwe mugamba nti muli wadde nga mutulimba tugituuliddemu emyaka aga nga mmwe muli ku steering kale mwapa posimbula naye munnange ffe abaali bagenda Entebbe mwawunzika mutuvuze mutututte mu Victoria nga mutuyiye omwo nga mutubbise kakati ezo ensobi ze mwakola ffe tulina oyigiramu si ze ensobi ze zimu zitulina okukozesa bannayuganda ffe tuva liwinga omusaayi ogwakayiika ku lw'enkyukakyuka bannayuganda abafudde olw'enkyukakyuka twagala tubava liwinge ne koze yabattisa etuukirire mmwe mwattisa abaana b'abantu ku lw'ensawo zammwe ffe abaana abaffe bafudde ku lwaggwanga era yensonga lwaki olaba ne families zaabwe tukyazirabirira Dr. Besigye akyalabirira abaana ba Tom Jjulungu oba Bannankunda Muwanga Museveni gwe yattira ku boda yabavaako Dr. Besigye akyamanya abaana be baasiba ku lulwe yabavaako dda kakati n'olwekyo nempunzika nga mbagamba temutumalira budde twabawa time mututuuse mu buyinza mu bukulembeze obulungi mu bukulembeze mwe tuweera omusolo ne gugula eddagala ne gukola enguudo ne gutagula mundu kututigumbula abulange mundu ze gugula zitukuuma bukuumi mwalemwa kakati nammwe netunzika nga tubagasse kunnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni simulina njawulo na Museveni mwe bamu Museveni amaze mu buyinza emyaka 36 atayagala vaako naye mmwe mumaze ku opposition emyaka 2 namwe mubadde temwagala vaako kakati ate mmwe mubadde mugenda kubeera worse than Yoweri Kaguta Museveni nga mutuuse mu buyinza olaba Dr. Besigye abadde aganyidde ku opposition eyo mutuuse Entebbe mu buyinza abuveemu kisoboka ate oyo mubina okusinga Museveni alera nabagamba abo enjawulo yaabwe entono Museveni bwe baba saati Museveni yeono w'okungulu Dr. Besigye kyekino ekyomunde saati esigala yemu era bannayuganda twali tubuuse omusulo ne tulinnya mu bbi kakati tetugenda kukkiriza
tetugenda kukkiriza kubeera mu bukulembeze basaidi emu okumala emyaka n'emyaka. Era tetugenda kukkiriza kubeera mu bukulembeze wa famire emu. Fe obukulembeze tubwagala bujje mu bantu, kubanga Dr. Besigye bw'aba nga yawangaala nnyo ne Museveni emyaka n'emyaka, skills za Museveni zonna azimanyi, zatufugisizza, ate era ye yazikoppa. Kakati ate omuntu omukoppi bw'agattamu n'ezize ate agenda kubeera wasi dani ono. Gwe Besigye ne tuwunzika nga tugamba twakulya akawaani tokyayina kyotugamba. Wama good morning. Tokyayina kyotugamba. Nawe Ssemujjuŋŋanda weegasse ku saidi y'abanyigiriza otandike okunyigiriza abanyigirizibwa. Naye ekinaava mu yeebiraka weenenyanga wekka. Tambuza video ndowooza nze ne bwe nyinyukira wano ogwange mmaze okugukola. Fred Enanga toddanga munsi okummanyiira, siri mwana muto, naweza dde emyaka 18 mmanyi kye nnyinza okwogera ne kye siyinza kwogera. Bw'oba olaba nkola musango ntwala mu kkooti. Ssemujjuŋŋanda manya wookoma, twabali akawaani Muhoozi Kayine Rugaba, abantu bewakozesa abayiraka veterans okutigumbula bannayuganda tubamanyi ne we batuula tumanyiwo ne gye balipoting e Nakasero mu State House ewa Major General Ali Muhammad Kiza piloti wa Museveni naye tumanyiyo. Gwe munnayuganda ogugo gwa kutambuza video eno, ogwange gwa kufungula basajja. Pana Ovik, I salute you. Ngenze.